famire zino zonna baali balagajjavu ate nno Faruku n'omwana watuukira ogamule nti jangu ewaka kitegeeza ne waka muba muli awo nga famire. I do not know nalaba n'omwogezi wa poliisi ono omukyala gwe baakalonda ng'agamba nti buli yayimya na press conference n'agamba bannange tukyanoonyereza buli alina obujulizi ku gundi abuleete. And I'm like, you people mukuti omusajja yeewaddeko obujulizi. What else are you still looking for? Uganda police madamu yani oyo Kawala watugamba oyagala abokukwata bakuwa obujulizi soko nono omwana badidde obwongo w'omwana omuntu emyaka 16 obuteeka mu kamera okonfusing obwongo bwakola ki bwalina ayina ennaku ya mukwano gwe oba bbaawe taata gwe yatta ate ayina okuzza famire ye awo okola ki okutaasa kino kulana mayengo omuntu mulwadde lwakuba nti obulwadde ate yabusaamu katemba abasinga mutuwulidde kulannamambu nno mulwadde yagenze kujjanjabwa naye mwerabidde bwe yasooka kutikka abaana omukyala nga yennyini owulira amaloboozi ge ng'ali mu kulaajana owulira amaloboozi ge ng'ali mu kutunda bali mu kutunda ebintu byabwe bye bakoleredde okuleka omuntu atamanyi bulumi bwa muntu kwejjako kintu kye yakola nga tali mu kukifunamu ssente azeewo ekiralo banywewo kabbiya wabula ng'ali mu kujjanjaba bulamu. Tunoya ku by'obugagga omukyalo no lwaki n'ebiseera lwaki nti abantu baasirikanye ne batayamba ssenga yatulaga nnyo nti mugagga kitegeera kuba alina olunaku lwakera ng'alinga adoolira abantu nti nze buli mwana agira muwe ennyumba. Baava wano nga bayisizaamu Father Kibi eggaali Kalina agamba mbuno bano bali mu kufera abantu ate no bagasseko n'okuvuma mbu yagenda Netherlands. Kola kyati Era ali mu camp bagiyita Tera Apple. Balowooza nga ssenga agenze kujjanjabyo nga ne bwaba oli abanja kitegeera akwatibwa ekisa watoyinza kuddira muntu afuka midasi sema mu ttooyi noga nti nkubanja abaali baagala empapula z'obulwadde bwakulannama nabo ndowooza bakola ekintu ekikyamu temuyina buyinza ku kusaba mpapula za bulwadde bwakulannama. Kyaga yagutadde naye yalwawa ekisinga okutta okuba okwonoona Kyaga kubeera aido kolerere nnyo obukadde bwaffe okusinga okubeera mu bukanga twejaka bwejasi kubanga Sakozi kyewunyisa okubanga omusajja aliko manager wa Good Life essaawa ya leero nga bifundikidde agenze kukyusa pampa abakatonda yamujjukidde n'afunako ensi ya Europe gy'agendamu yonna Victoria gyali music industry eno bonyabonyezza abantu okubateekamu essubi eitaliyo. Tubalamusizaako mwenna mugamba mutya abatulaba amanya nze Sakozi Faruku ngera ndi wano mu Mbozi mukati bale muzema waliwa akagobamu yasuzewa mzema abange bamulabyeko Masaka ewalwase naku zina ine emirimu gyayinga nambe mujamuyingizaamu ono gyatera okukola baba ku kibuloka otugase basatu n'okuba naku zino bakola nnyo ekibuloka ali mu kibuloka bazigo wakivaamu kyabasuzeemu ekibuloka kyaganya okutuka ne basalawo bakitwayo ddala mpaka essaawa zino nenja kubabuuzaako abalayi b'Emboozi mukati enja kubebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kutuwagira mu Mboozi mukati mwebale kutwagala kyemukola banaye kyakabi nnyo nnyo agamba kimugamu kyali wange Ruth Canada kutumiddeko nkwagala nnyo Godfrey Canada ankutumiddeko ana buli kyali waffe yenna bakyali waffe bonna betwasooka nabo Emboozi mukati ba Beksu ba Nalwoga ba Shapiro mwenna batumiddeko baagala nnyo. Naye nakwebaza buli alaba Emboozi mukati then ntumireko kuteesa James Wycliffe nti muganda wo Dubai Rebecca akukulisizza okubanga graduate nze mu bwa alaba nnyo Emboozi mukati Rebecca ali Dubai gyakolera naye muganda we ya graduate nze mu bwa Dr. Makerere amwagali amukulisizza nagate kibadde kyangu akasente kadde kakunoonya naye tobaswazizza. Boniface mu amawulire Boniface w'omukati ebyamawulire yaguwunzise gundi Desire naye yaguwunzise abona bakola Desire bona bakola kubukedde naye Rebecca bambi muganda wakwagalizza okuba nti no omusoma wagikubye olukumu mutwe balamusiza basebo ne bannyabo alebe Emboozi makaje musinzira okubanga mutulaba baagaliza okubanga abali mu kisiibo kino eky'emirundi ebiri baganda afa abasiraamu eri buli asiiba Mungu amwe byasinga okubanga ayagala naffe bagamba basiba watermelon temuzirira kuddala muziveeko kuba enzikizo gy'osinga okwagala. Mulina pasa gwe mwagala okukuba ekigo ate tuna pasa twagala kukuba anti Sakozi tukkiriza ekirungi kyogerwako kubanga no bali balankinga mba YouTube abasinga okukola obulungi wali namba 2 wali okubani ekigogo Pastor Rwomushana gwe mupika Pastor Rwomushana kutava mwagala okukuba ekigo oba tumukuba tumukube
naye ono pastor omukyala gwe tutava nja kutumirako omukyala bamuyita Nakaziwe Rest ng'oli Dubai. Abaserebu bonna bagenda waliwo omukyala. Kansooke mali ojja kwogera. Nakaziwe Rest ng'oli Dubai nkutumiddeko emiliyoni y'ensimbi nagirisiivize njirina. Oyo mukyala yanguzeeko TV size 7.5. Era sakozi tulina ekizibu nti ekatwa waliwo abatandise okufakinga account nga basawo kuloni Japan. Naye twabanga muntu yenna kukubira simu nagamba ndiviko namuwadde ssente zange n'atampa bintu. Buli angulako ekintu nzija ne mwogera. Okujja katayogedde ng'oli kyaliwo. Yali atwalira eri ebbeere. Era yange ago kyogere bw'otyo sakozi yammanyi. Okay. Naye buli agula ekintu nzija ne njogera nti gundi Madamu Este Kayanja nkutumiddeko nawe e UK so kuloni Japan ekatibu wetuli agate engeje tuli mu kisiibo mujje mugulira abantu fridge tulina blender ngekuba akawanga k'embuzi n'ekabetenta saka kulaze ka video wado wakata bwere saji kulaze blender ngekuba ekyennyanja ngekuba karoti gwengo yakunywa juice just ekisaka dokubasumbwa ebintu ebisinga ku page yange kwebiri ya TikTok yange ogendayo daviku mu 22 kyoyagala kyona n'onkwa tukola delivery yenze senior council omukugu nesimye okuba ku Mbozi Mukati abulayi b'Embozi Mukati mwenna kirungi nnyo okujja n'ennungami babiremye abantu bano munkubireko mu ngalo basima agafunike ebbanga lyonna olina ensonga gyoyogeddeko nenfunamu okutya Pastor Ramshan anawangaala nze sinze nyina kalenda ye nandabaako alinnye mu nva za banne kalenda yo mutonzo yagina alina ekintu kyagala n'ayogera n'owuli addanga waddako wefumiitiriza Pastor Ramshan yakutte enjiri yo n'agigira bwati abalokole mufunye ekizibu naye nga yenze kanso katulungamye ensonga eziremye abantu tugende mu maaso. Mbadde nsaba abakola ku nteekateeka za President Museveni nga anaafuluma balowooze ku bantu abagenda okukola ng'ava simanyi abaalaga yonna naye balowooze nnyo ku bantu ku makya abakeera ogenda okukola sakozi tumaze ekibuye essaawa nnamba n'ekitundu essaawa nnamba n'ekitundu naye nga tewali mmotoka etambula tewali wadde piki etambula nga kubo bakoze ekkubo eryo eriva ku Queensway nga wonna wakalu okitegeera naye mu kituufu mukomo mulimu ambulance zikuba obugombe ekkubo lye tulimu abantu bagenda kukola emirimu gyabwe ekkubo lye tuli mulimu okitegeera naye babasibye essaawa kati nze mazeemu mu kitundu naye kati ate nsanze babasibye kitegeeza abantu bamaze mu kalipagano k'ebidduka essaawa kumpi 2 n'ezisoba okitegeera kati mu kyo nembuuza alina omukulu va ku biri yamuvuga speed leero badde mu speed emu ng'ajja mpolampola gyabwete yonna okitegeera naye kati nembuuza mu ambulance omba mbaddemu omulwadde omuyi ontegeera tewali wadde emmotoka yonna ekkirizibwa kuseetuka wadde eddakiika n'emu kitegeera kati embeera eyo gye sitegeera sina kindi President Museveni waba anaagenda Entebbe nze mbadde nsaba nga alina appointment Entebbe ng'ali eno Kampala Nakasero akerenga 12 agende oba simbule ku 9 agende 9 tewabayo jjaamu ogw'ekiro tewabayo jjaamu oba bw'aba anaatambula sikulimba kiruma so nze mbadde nsaba bakola enteekateeka z'omukulembeze bamukolereyo olulwe nedda nze ngamba bakole olulwe omanyi lwaki sakozi wano Uganda twakuba nti sente za wano zigenda nnyo oluguudo olumu sente z'oluguudo olumu zikola enguudo nnya naye nze kyenandisabye gavumenti ya Museveni waba akyali mu buyinza bamukolereyo oluguudo nga lulwe kijja tuyambako Yeta tasobola kweterepotinga tujja mubuuza so embeera banaye ebintu byakola nama biri bitya kula nama nawulidde ebintu babitunda adiweya simanyi biki kula nama lituddawo kula nama we yali ava wano ng'atuuse Entebbe yali agamba agenda Germany bagenda mu janjaba era bwe yali Entebbe ng'omukutu gwe gwatera okukozesa era nguwa credit gundi Caviton yatera okutuwa amawulire Caviton Music yes ya Obzilu Jane Tony
be batera omukavaringa be spokespersons be naye ngenda kutandika wano nga agamba agenda mujjanjaba yatuuka Entebbe budde bwali bukwata budde bwali bwakiro ng'era Jumba yasinga okwogera ng'ayogera mpola ye ng'omuntu agamba mulwadde alina akasawo ke kalimu ekikubiro kye ne ka t-shirt nga ka red katini n'agamba agenze Germany kumujjanjaba era yali ennyumba ye yali agamba nti agenda kugitunda wano we mwamuwa amagezi ne mugamba tagitunda kuba ajja kubonaabona nnyo ko ye n'agamba yagiteekamu Omusudani n'agimupangisa emyaka emeka ko ye emyaka 5 nti yamuwa ssente nnyingi era ze zimu ku ssente z'agenda okukola ki Jumba n'agamba olw'okuba nti balina ebintu wano ye tagenda kugenderako naye nga yali yeewadde ultimatum y'obulwadde obwo okuwona nti bagenda mujjanjabira for 1 year bagamba bamuwa emyezi 3 gigwako nga 10 March okufa naye anti kajuka bwe yagenda ofuna obujjanyo naye bagamba nti bo baateeka mbu kino bwe baba ba processinze tebaatulaga ku bipapula naye bo baayogera bwogezi mu bigambo byabwe nti mwaka mulamba ng'ali mu ddwaliro era ogwo omwaka omulamba awo n'agenda nga tagendeddeko agenda mujjanjaba wabula yekka tegenda nakeyateeka era Jumba yakoma ku kisaawe n'agamba yasigaddewa Kampala era ne bo video yabadde ng'abwekwata kati bw'atugamba nti agenze Germany wayita ennaku 3 omukyalo omumanyi kubanga nga mpeereza obutambi waali n'aŋŋamba ono tali Germany naye ng'oli akikola lwaki yanyiiga n'agamba ne batandika omufolominga ng'atuuse Netherland baava wano nga bayisizzaamu Father Chibye eggaali kali n'agamba mbuno bano bali mu kufera abantu ate baagasseeko n'okuvuma mbu yagenda Netherlands kola kyati era ali mu kampu bagiyita Tera Apple ogimanyi Tera Apple alimu eyo kampu ali mu Tera Apple obugundi kati mba njogerako ne Tony eyatwala ono yali mukazi wa Lwasa eyatwala oli yali mukazi wa Lwasa yatwala Angel kati mba njogako ne Tony n'aŋŋamba nabalabye ng'ogamba nti no gundi anisegakula na mali mu gundi n'agamba ali mu kampu n'aŋŋamba ekyo kiyabaze kituufu awo ne sente agenda kwonoona nnyingi nti bw'obeera mu kampu bakuwa ki medication kati nga Kalumu kaalaze ng'oyo omukyala alina sister we naye yakayingira asayira mu bwe bulumu naye bwakola ki n'agamba olaba Kalumu kaatulaze kati nange kano kendimu era waayise ebbanga ebintu bye nga bitandise otambula kwe kumutransfaringa wagamba bakebera nti olina obukosepese ne bakutwala mu ddwaliro awo yatulagidde n'atugamba mbu mulaba ne wemba wakuferera eddwaliro lyengenda ofiiramu naye ng'okusooka bamuteeka mu Kalumu yakwata n'agamba amawaliro geno tegatugasa laba Kalumu ke mwe bantadde naye nga temuli yadde kiraga nti nno ki obufunze yeewaayo ne yeewaayo kati tuba tuli awo nga Jumba ajja mu kamera n'agamba oluvannyuma lwa Ssenga okugenda buli kintu ekikwatagana ne gundi eno yali atambuza travel agents buli kimu yagenda nakyo nze naliko ng'omusigire naye sirina kirina kyengasa eyo twagiggalawo tebakyatwala abantu teyinza ssente nebamugamba n'agamba ekyokubiri twavuwadde nti kikya hardware miliyoni 7 aziyina jangu tukuguza hardware agitunda nti ate abaana owaayi singa wali yamba abaana bali kola biki kati wakuba nti amujjanjaba ye spokesperson wa company ebibuuzo ebimu yabadde abireka nga tabibuuza ng'alina kubuuza ku bye bateesezzaako ekyabaana kuba nali njagala mumbuulize ate amayumba gano ge mwawa abaana mu bufunze atunda bibye sente azitikke ku nnyonyi zisangeyo oli kuba ebintu byani kuba yakyogedde luno ebintu byani bya mukyala kiriwo wano ekitambula mami ebibya abyagala abeere nabyo wali waali ono alina okutandika okutobanga omusajja in other words kyamugamba kati simanyi oba n'embuga bagimulekedde kati simanyi gwe bakyusa ye ali kuki kuba abasigire gundi bwe bakyusa Sahaba Kasumba be bamukyusa kati abasigire bo already ebintu bibatabukako ate empewo oba simanyi oba kulanama yali nnya nazo bazitunda oba bakuguliza essabo nga mulimu n'amayembe gaamu n'empewo zaamu simanyi banayo bagenda ditunda naye sofa bino ebyebweru byo biri ku market ennyumba erimu bapangisa esente zigenda direct wani ate bamuwa emyaka 5 advance
kitegeeza Jumba tayakwata ko ya dollar 5 kuba bagamba ezo sente zagenda omujjanjaba kitegeeza zonna sente yakola ki yagenda nazo yakuliita nazo yagenda na caretaker yagenda yekka yalina caretaker bwetaagisa kituufu bwetaagisa naye tiyagenda alabika asobola okwemalirira era ne bwe yatuuka mu ddwaliro bu video we buli nga yeekwata yekka kati bo olubukwata n'abuteekayo ng'agamba posted by admin ekigambo bayiga akantu ako weekwatira ebintu n'obiteekayo n'otandika n'oweeterako posted by admin kati wekiro kiri so ekintu wekityo so ali Netherlands according kubale Netherlands information ne bampa n'obukakafu ne possible ddwaliro lyasobola okugendamu ekyaga yagutadde naye yalwawo akwanti yalabidde ekintu kimu yalese kyeyatusuubiza takikoze yali atugambye nga tannakola kintu kyonna mu guno omwaka yali agenda kugalamiza wiza amukuba embooko ekyaga yali ludda wayi tegede we yakutte naye atasukka mu America kuba ndaba gundi waali ono yali ayimba abakinga kamilioni yani Rama aliyemu kati ayinza okuba yense yalwawo akatabo kiri fine yalwawo kagenda abeereko ne bali abatawaanyemu kuba ekipa temuvawa okitegeera naye obuzibu yalese tankubidde wizo era munsuubiza omukuba embooko mu lujjudde yensuubira mu bbanga etali awala nessaba ayinza odditwala ayinza odditunda kulanna kubanze bwe ndaba embeera bwetambula ndaba nga atali akulekera musajja kintu kyonna okitegeera anti bw'otunulamu n'olaba nti omusajja yandisigadde mu hardware nga alabirira abaana na hardware bakola ki bagitunda olusanvu lw'essente already waneno baapangisa emyaka 5 ne bagamba nti ssente ze bafunye zigenda kuba zibakola ki zibakwasako bw'otunula ku by'obugagga omukyalo no lwaki n'ebiseera lwaki nti abantu baasirika nnyo ne batayamba ssenga yatulaga nnyo nti mugagga okitegeera kuba alina olunaku lwakera ng'alinga aduulira abantu nti nze buli mwana agira muwe ennyumba okitegeera waliwo omwana gwe yawa ennyumba nga nnungi bulungi tugamba kati ono muntu teyenkanika naye kugempulira yandibanga ali mu asylum nange kugempulira ku side zeeyo nga yasalawo n'agamba ndowooza kagenda amalirize ensonga ze ng'ali eyo kuba bw'olaba bw'ogatta ebintu bya senga olaba nti yatuuka ekiseera nga naatera okugenda natandika okudda ku ludda lwa Bobi Wine kitegeera yakubayo obuyimba bwa Bobi Wine nakola ki nga yeekulubeesa ayambadde awo akoofi okitegeera nga ndowooza naye ng'omuntu alina target gy'akola ki ajjabala bwe mpulira ebya Daasi naga nti asayira amateeka naye nakiwulidde ku kiyinza okuba nga kituufu kyesimanyi kati ku myaka gye ne ssente z'abadde ayina asayira mu kiki asazeewo genda kunoonya ku mbeera esinga eno bamugambye nti ssente zeeri zisinga eza wano okubanga ziwera kuba wano eno abadde atulaga nnyo nti obusawo bukola kitegeera ng'era alaga nnyo ne bali bakyusa muganda waffe ono gwe balekedde essabo swaba nga batulaga bali bulungi kitegeera kati mu mbeera simanye obuzibu bwavudde kyempewo z'abakuba ekibooko ne zibajjako buli kimu kinjaga kumanya masaa nnyo okugira muntu mulwadde era sijja kugamba nti senga mulwadde era n'obulwadde bumulabikako ki ku maaso okitegeera naye ekyamazima ayinza okuleka jjukira muganda ffe tabeera mukono kati ayinza era tuyinza owunzika nga zeeye mukono ng'ate agenza awuuba ngalo ayinza okuba nga ono amagezi ono yagenda nago okitegeera ono ayinza okuba yagenda nazo naye nze amagezi ate gempa Jjumba ono bakkiriza bamuwa 7 asigazeeko 3.5 aweereze 3.5 asigaze 3.5 anti oli agula abiteeka ku account tebadde yakwa ne zino sewo era emyezi bwe zigwa era seba ono asayininga busayininga kati awo sibitunda era nsigala nkola ani nze nga mulemesa isi abaluguzi babalemesa nnyo anti era mbagamba kajjuke abamanyi basawo bagambe ejjembe eriri wano mulimanyi gwe toyinza kukola kati tours and travel eri kuki ono agenda omanya nti empapula teziriiwo ng'oli yagenze okitegeera kati ono agenda okumanya nga empapula zaakoze eki zayiseemu naye waliwo abaavayo nga bakomplaininga balina engeri boogeramu atuwazi yagaddewo
neze ebintu bya tours bino ebintu bya tours bino biraba sakozi simanyi muntu agenda kudda mu tours eyo nga mutuufu kuba ndaba kati omuntu kulana mabaya solooza abantu katugwezenga 10 kubanga 5 kitegeeza olwobe nabye nga bawooza simanyi tubanjayo waliwo omuwala gwe nabye ku TikTok awo bajja kuvaayo obudde bukyali omanyi kati abantu balowooza nga senga agenze kujjanjabyo nga ne bwaba oli abanja kitegeera akwatibwa ekisa watoyinza kuddira muntu afukamidde asesema mu ttooyi noga nti nkubanja oba toyina kisa kitegeera wese omuntu wafukamira ku ttooyi n'atandika osesema ng'ogamba ati ante mubanja travel ayinza okuba nga eweddewo sinakindi waba Jjumba alinako omukono abana ababanja mugende wa Jjumba ate ziri bye no sakozera mu mbozi mukati bw'obawo ekintu kye batuwadde bakati kanze nga business n'oteekako omukono nange nti niwo batuliiwo yateekako omukono akola ki mbozi nati kye ngambye nti waba alinako omukono nekyokubiri omuganda waffe Kyaga baba yayise mumanyi kati kankubula ekintu kimu sakozi ayinza okuba nga neri ayinza okuba nga agenda beera mu mbeera mbi naye waliwo embeera embi teri mbeera mbi esinga ya Uganda nti ekibadde kisinga okutta okuba okwonoona Kyaga kubeera idle mu kuba idle ng'alina obudde buki bungi bw'atalina kyakukozesa mu kuba nti alina obudde bungi bw'atalina kyakukozesa nga ye abumala anywamu buki talina kaziki abadde yakavaako nga omulimu gwe omukulu ya focusinga nnyo mu kunywa era singa ebitongole bya bbiya bibadde bimanyi Kyaga singa ekika kya ye kirabu singa badde balina omuwa obwambasada oba omuwaayo ku kirabo okitegeera naye bw'aba yasazeewo n'agenda eyo ajja kusangayo bakulu banne nze nadde njagala nnyo agende Canada kuba waliwo Orlando kitegeera ate bekikuba nabo ne basobola okuba nga bakola ki Rama endi neguni nije jamega dyali abeere eyo akatusabe Katonda bisobola okuba nga bimutambulira bulungi naye amanye eri tebiriyo nti ngenda ko wasakozi eri amanye nti eri bintu byaga nti nkedde mu bbaala okitegeera kati awo kiriza nti agenze kukola ki ne baba agenze mukulu twakolako interview no kulanama nenkunyonyola obugagga bwa kulanama nenkulanga oli mwaka kunkuna ndowooza omaze no gye wali omusajja amuyita Maanyi Gandege oyo yali mukwano gwa Jemba kati Jemba nga mukwano gwa kojja Aliga Jjumba era Jemba baleeta Aliga Jjumba mu Kibuloka Jemba yaleeta Aliga Jjumba ne oli Maanyi Gandege naye nga Sseyakulanama yali mugagga era nga nakunnyonnyola luli yali wa Abbo kati bana bagamba Sseyakulanama si musawo Muganda ye yali wa Abbo nga gwatunda naye nga ssente zazirina kaakati ate mwagamba yalinga ku Nairo ebyokunayira tebyadde ebyo ng'akyayagala n'omuyimbi era n'omuyi yakoleyo ne vidiyo kaakati oyo Maanyi Gandege yali mukwano era gwa Jemba kati bano baleeta Aliga Jjumba ng'ennume yaabwe baana bamuleeta Bajemba era ngenda bikunyonya luli byonna Aliga Jjumba naye ng'olwo Sseyakulanama yalina ssente z'olwedde era ng'odde Aliga Jjumba yabyogedde tiyalina ssente ze naye ng'olwo yali musawo Muganda era ekisinga okusumbuwa abantu kw'okwogera ekintu ng'apangira kipangira nga benda kunnyonnyola luli tebigenda kukyukamu Aliga Jjumba yali musawo Muganda naye ng'ono wa Abbo wali mugundi mu katale simanyi wa Katwe yali ye musawo Muganda ono Aliga Jjumba yali musawo Muganda ye ng'alina empewo ze kaakati ye Sseyakulanama nga wa Abbo bano bagundi bakitonsa kati ow'empewo n'akwatagana ne wa Abbo kaakati Maanyi Gandege akwatagana ne Jemba baleeta ennume yaabwe kuki ku mulimo era ennume etuuka eri emujja eri emuteekano kuba yalina empewo ze ye bakwatagana ne nga Sseyakulanama yalina ssente ze era Aliga Jjumba tasobola tali bubi bukyoba omanya era tali bubi alina museresola okumubeezaawo kati n'ekirala Aliga Jjumba alina Sseyakulanama abaana basatu babiri we batyo ebintu bino era ebimanya g'abaana baabwe emanyisa koze enjovu ne weekogera sola kwengana kamyo Aliga Jjumba ye ng'omuntu kati ye mukono
awali olubiri lwa Swaba Kasumba gye yamuwadde alinawo ettaka alinamu tali bubi era bino bagamba musonyesa yaga kafunda ebintu byonna bimalewo ali Kajumba era tali bubi kakyogamba ennyumba banaagitunda emwe badde kakati ekisooka kyabena singa kulana mayengo omuntu mulwadde lwakuba nti obulwadde ate yabusaamu katemba kuba jjo nabaddeko ewasula moto nensanga anoya amushutinga Caviton netunyumyamu kaawo senga kulana ekisooka kyabena nze nja kumusabira asooka obulwadde obumuluma naye katemba yamuyitiriza obungi kati abantu balekerawo okwewa date tinze ngenda kufa ennaku z'omwezi wezi tinatuwa mpapula waliwo ayiwo emyezi 3 ndaa tugenda myezi 6 kakati singa kulama yatuka tasukka nga 10 oba ogwokumeka machi kakati simanyi oba machi gwe gwokumeka gwe tuyingiramu singa senga atuka ennaku z'omwezi 13 ne wanaafanga 14 ajja kuba afudde bintu bye abasawo bamugamba n'ekirala nze nabuuzaako Daso ne mugamba singa kulanama nga agenda mwalabye ku mpapula ze ez'obulwadde ekyokubiri omuntu agenda okujjanjabwa agenda atya obwomu teyalina muyambi yalina ki ekirala sakozi watagikola emboozi mukati ewiiki ewedde twetadde nnyo mu butaala bwe tutasobola kwafoodinga twetadde nnyo self importance ezitasoboka abatulaba eri Danka yandyagadde okuyama naga Davika omwali bulungi kumba osiiba oyayuuya abantu betwegomba ebiseera ebisinga mu kamera wano w'omutuukira physical embeera gye balimu mbi kati ebikawo bya Senga Kulana byayogeranga biyinza okulowoozesa nti yali teyeetaaga buyambi mu maaso kubanga Senga Kulana teyateekawo miwaatwa mingi na ntalo nnyingi wana abantu batasobola okumuyamba omanyi Sakozi omuntu akwata n'essimu n'akubira omusajja we Nakasero direct omuwanga ekitiibwa n'amukubira direct n'amugamba bbaawange afudde ate gwe n'okera n'omuwalampa oyo aba mulalamu kale siwawunye nti Senga Kulana singa obulala yina enkolagana ne Mama Fiina buno obulwadde obumuluma singa n'ebintu bye tebigenda kuba oli yandibadde amugamba nti okusiza ku ssente ezigenda olaba abapromota naye ate ono omulwadde naye kaaweebwe naye nze nja kumusaasira asooka awo nekyo ati yeetundako nnyo bintu kubanga baba nga bamugamba wakufa ebintu abirekera abaana tetugenda kuwasa baana nga baavu tugenda kubawasa abaana be nga baavu tetugenda kuwasa baana be nga baavu mwasayira mujali naye Daso oyo ng'amukubira essimu kakati abaamukubira tukola interview nange oli nankubira ngamba nkusindikira ebifaananyi naye ngamba okusinza ku ntalo z'empakudde zikyannema okutuuka Caviton nga yakamala okunkubira mbu njogera ku Senga Kulana nejjema newe yansanga n'angamba mwogerako ne ngamba omukya tosindika bireke sindika waddayasi naye nga mwasayira mu gye yagenze obujjanjabi yagenda kubufuna kyovula mugamba tatunda bintu bino abireke bibeere okubanga bagenda kumujjanjabira bwereere ajja eri bagenda kumujjanjabira ebintu bino abirekera abaana ate oli ali Kajumba yatikkirira Jemba mu busawo Buganda yatikkira n'endugu olaba ekintu ky'oyogedde waba Jumba akolagana ne Jemba omukazi muleka atunda ebintu bajja bimutundako Big Papa mulabi wa Mboozi mu kati nno mulabi wa Mboozi mu kati nnyo kate gye yagenze obudde agenda kuba ayina bungi naye nze nja kusaba Big Papa kati wagenze ku kyeyo nja kusaba kabiya eri kabeere kati ni mukko kubanga Big Papa Mukama abamuwadde asobola okumuwangaaza emyaka 3 asobola okumwongera yabi Kalonda yasinga okutegeera naye nze nsaba ebbanga lyasigazzaayo lyonna weyagenze awo alikozese bulungi n'ekirala Abaganda nga tuli mulimu guno ogumu ffenna oba bwa manager oba bayimbi nze ndowooza tukolerere nnyo obukadde bwaffe okusinga okubeera mu bukanga twejaka bwejasi kubanga Sakozi kyewunyisa okubanga omusajja yaliko manager wa Good Life essaawa ya leero nga bifundikidde agenze kukyusa pampa nti essaawa ya leero Sakozi Good Life ono yakuba emyaka 10 nomanyi sente ze yasabanga momenti Good Life yasobola okusaba miliyoni 10 mbayimbi wano nze be nali manyi ye yasooka okusaba miliyoni 10 fe twagendako ewandika bali bagita Soldiers Bar nga bagala ofuluma oluyimba Irene Ntale ebikoola moze ne basaba miliyoni 10 Big Papa n'agamba mukulu mune ekyagambye kyekyo nga tugenda 40
Bundi Bujjo Kasese. Pasho oba sho muka. Emu nga baagala miliyoni 10. Chaga yazikwata. Nze Kyagoyo ku album ya Obudde. Twakola shemiti omusajja amuyita Bulesa yali manager wa Puzzle. Batuguze emitiane miliyoni 10 nezi. Hakati Sakozi kyeki kyatugamba nti tweteeka nnyo mu butaala abantu batuwa ebintu byetayina olwamala naffe ne tulowooza nti kyetuli kakyewunyisa okubanga omusajja ng'oyo akodde industry ebbanga lyonna ng'alamuddwa bw'atyo kati agenze mu pampa agenze kukyusa maaso so nenze nja kumusaba ebbanga lyasigazayo gye yagenze ebbanga lyagenzeeyo kati ajjewo amalala waafuna nga akubye bamuwayo 10 akole ekyo apulaninge wano. Okay. Sakozi. Senga kulannama. Nenda kuva eno waggulu nga nkulambikira ebintu bino. Ti abakulembeze abasinga obungi ku mugongo kwabwe kuliko ebizibu bingi. Abasinga mutulidde kulannama mbu nno mulwadde yagenze kujjanjabwa naye mwerabidde bwe yasooka kutikka abaana. Walaba ng'atikka abaana bagende abaweereze bweru. Yaddako ye. N'atikka n'omukozi okumanya bino byali biseetingi. Mugenda kulaba nga Najjumba aligaweesa naye adduse. Lwaki? Abakulembeze b'enzikiriza ku migongo gyabwe kuliko amaziga, kuliko emisaayi, kuliko ebintu bingi. Onabo kigenderedde bulungi. Oyinza okwekanga oluvannyuma lw'emyaka 2 oba emyezi 6 okuva kati nga Jjumba amaze okudduka olyoka otegeera ebyama ebigenda okuba amabega gaabwe. Olaba balina omusika. Mbabuulira. Abantu abo abenzikiriza nansaasire abalokole bajja kunsonyiwa. Bakozesa abantu ebintu ebitasoboka. Omuntu ajja n'ebizibu bye azze mu kyaki olina agenda n'amutunza akayumba akalimu abaana. Omuntu ajja n'ebizibu bye azze kumube omwana we tayogera simanya mujjako n'amugamba bamutadde ejjembe mu kanwa. Akagaali koze no katunde. Kati bituuka ne bibajjulako. Nga waatataasa bulamu kudduka bagenda kumwokya. Yebibagoba. Senga kulannama babadde nga bakola ebintu ebbanga lyonna nga bayinako backup ya state. Mabega wonna bwe bayombere Mama Fiina yatuuka n'aba nga takyalina state naye agiyitira ku TV na ku radio nga ffe. Kati ng'okuprotectinga ebibye bakoze alina kubanga alina state bakudduka kola ki? Wow. Mugenda kukizuula mwenna mukimanye nga Najjumba aligaweesa adduse. Ebyo nembaga bya bukugu gye kyandese nga senior council. Okay. Ezo ensonga mugenda kuzimanya. Yep. Omuntu okulwala si kibi naye abalwala batyo. Owaayi. Omuntu okulwala si kibi abalwala batyo. Bagesooka mu studio. Basooka kubaako oludda lubawagira nga ate ensi yonna badde balaba bebagaba ssente mu PDM. Waliwo ensonga ayina ekiri hidden ekyekwese kyabadde tasobola kumalako ng'ali Uganda nga talina state. Mugenda kukiraba oluvannyuma lwa Jjumba aligaweesa okudduka okuva wano. Eyo nvuddeyo. Budde bonna era bamubanja mutandika okutaayiza waali. Waliwo be yaguza emmanduwa nga bagamba zireeta ssente nga tewali kakati. Eyo nvuddeyo. Ngenze ku Kyagayagayo. Jjajja Kyagayagayo, congratulations okuva wano e Uganda ogenda mu nsi ez'abazungu anoonye ssente. Baganda bange mmwe kati nze mwenna ndi mukulu wammwe mu ndongo. Muyinza okukkiriza oba okgaana. Nyinza okuba nga ndi muto mu myaka mentula nabo naye mu ndongo ndi mukulu waayo nga nayingira mu diki. Aliwo abasinga nti taata wange namuddiridde. Kaakati Kyagayagayo abamunenya nti Uganda talina kyakoze mbeewuunya. Era abagamba nti yali manager wa ki? Good Life. Just boogera kubanga bajja tebamanyi industry bwetambula. Mu Uganda bukyanga ebaawo mwakabamba manager 2 bokka. Ngenda kwogerako omu. Wenjogera manager 2 bokka abalina obuyinza. Good Life bukyanga etandika yakaba ne manager omu Jeff Chiwa. Abalala bonna
balinga bakatumwa nga n'okukwata ku mitwalo 5 gwe basasuddeko deposit akalyeko ebiri alina okusooka n'akiwandiikira ebbaluwa. Ekirala, music industry erina ekizibu, eteeka mu bantu essuubi eritaliiyo. Emyaka gyonna gye yayokya yalowoozanga nti agenda kubeerako sita. Olw'okuba yaliko ne bakamiliyoni, yaliko n'abo abaana nga tebannaba kuba b'amaanyi n'abalaba bafuse baki. Kati agenda okitegeera nti obulamu bugaanye, tagenda kugulwa ku ssente za kuyimba ng'obudde bukoze eki. N'agenda afuna ekizibu nti wali yali afunayo akasente akamubeezaawo nga bagulira ifa kyakola ki bakyaliwo ne bafa. Kozi wizo wali neera bonna baafa. Kaakati olwaleero bw'aba Katonda yamujjukidde n'afunako ensi ya Europe gy'agendamu yonna, Victoria gyali, music industry eno ebonyaabonyezza abantu okubateekamu essuubi eritaliiyo. Omanyi abatamanyi industry gye tulimu, engeri gy'okola ng'osanyuka golowooza nti oli mu mirembe, nti buno obudde Davicom yeebase, ku ssaawa 8 bagenda muzi okusanyweko kacaayi, akume ekiyaga kye, ku ssaawa 5 ez'ekiro bamugabe muzeeyi tulina showa. Buno obudde bonna obw'okumakya mpaka ku ssaawa 4 z'asigenda talina kyakoze eki kyabukozeemu. So mu bayimbi bokka ne mu bantu abalala ba producers baani, music industry yemu sector esinga okutta obudde bw'abantu. Nyinza okugamba nti nze maze emyaka 22 mu ndongo naye gokkiriza, naye nga bw'ombuuza nti okolamu ki, nja kugamba nti nakola kino naye nkola kiri naye kino kikolako omwaka gumu naye kikolamu 2. Lwaki? Nali ndi mu kusoma industry eriki. Ekisooka erina ebintu 2. Ne bw'oli gibeeramu emyaka 10 tolifunamu mukwano gwo wankalakkalira. Olifunamu mikwano gyo egyo egikulabye olw'ekyo ky'olina. Tugeze Sakozi oli awo. Sakozi singa tewali mu kamera nga wakola amawulire osobola okufiirwa ewammwe abantu ne bakuggwako nga tolabyeyo muntu gw'okola naye mulimu guno wamuyimbi no ajja kukola ki. Naye bw'okeera ku makya n'ofuna erinnya, abantu abo b'olaba bajja bakubaako bajja lwakuba olina ki. Lw'okeera ku makya n'ogwa ng'abayimbi kati abaagwa, bw'ofiira tosobola kulabayo bayimbi baliko, tojja kulabayo bapaaba, tosobola balaba. Kati ogenda okubiwunzika byonna nga industry gy'obaddemu ekutidde buki kyekyaga omulaba wadde ensi teyamu appreciate nga muwa ssente mu kuyimba, abadde walinnya. Tojja mugamba nti genda waajalo n'oweereza akatogo. Kitegeera? Tojja mugamba naye ate eri asobola okugenda n'asiimula pampa era ojja kulaba kyagayagayo ng'akomye wano nga musajja. Sekamatte Grace yabeera nga muyigoozi, ekisooka ye yali director naye talina luyimba, ng'era omulimu gw'asinga okukola kunywa bbiya kusula mu bbaala ekawungeezi n'agenda n'ayimba kiri kitya. Olwaleero mukozi kati ali sambade, ye musajja gw'olabira ddala nti kati ki ne kyagayagayo muto ku Grace Sekamatte oba tokimanyi. Emyaka kyagayagayo gy'agendeddemu mito nnyo ku gyani, naye Grace yatereera era obulamu bwakola ki. Kakati kyagayagayo genda okole. Uganda tiriyo kiriyo, olidda nga gavumenti eno ekyuse ng'evuddeko ng'eyaffe y'abantu ezze. Omukulu nga bwe yeeyita council ya district council, ekisooka kya byonna Sakozi emu ekisinga okutusumbwa, abantu balina endowooza egamba obugagga kuteeba, obugagga kusonda na kwerekereza. Owulidde endowooza ng'eyo. Abantu abasinga bonna Sakozi abagaggawadde balina bye beerekereza. Era Sakozi oyinza okuba nga kasooka otokwatako miliyoni 2 zaawamu mu bulamu bwo, kyokka ate olina ebintu by'okoze. Era abantu abasinga balowooza nti nze ntekedde gaggawala nga Dankani oba nga Mwami Dayasi oba nga Mwami Jemba. Abo bonna buli muntu yateekeddwa okumanya wajja ssente ze ne kuziseevingamu. Sakozi industry eyo yinganga mwayi waginnyonnyodde, ssente tuzikwala ne tuziryanga ezigaga, ekyo kkiriza gaana.
era mu bigambo byange mpoze engeri gye mbadde njogera nga kanso tawuliriza bulungi. Ngambye twagenda ne tuyita Moze ndozo kiwuliriza bulungi n'agamba ya milioni mmeka. Papa n'agamba nti omukulu akoze eki naye Sakoze omuntu atula ku lujjuliro era afune bumumansukira. Okategede bulungi abayimbi abo abayimbira milioni 10 kye nabalabako Sakoze batukolera amakubo singa batakuzibikidde akuterawo ekkubo gosolo kumufuna. Mugenda ku example za mirundi esatu wano ku bayimbi. Asooka Mukulumisa Kisemakula, wokubiri Ajaluna Mubiru, wokusatu Sofi Nantongo. Bonna abantu abasokoze nabo bayina ekyenjawulo kye batafaanaganya. Mwami Semakula ng'otudde naye ye muntu akyasinza okubuulirira omuntu era ayagala nnyo omuntu nga oba olina sente kino ne kino bakigenda tugende ebweru. Okitegeera kaakati Ajaluna Mubiru singa bamugenda wa Sakoze si ye muntu ayinza okugamba nti sigala mu mmotoka era muri okutuuka ngaga monono ye manager wange kola obeera manager we. Kakati ko kiri gy'oli Ajaluna Mubiru gyakwanjudde okukozesaayo obulungi kubanga Sakoze ebiseera ebisinga kabana mbozi mukati tufunye connection ku Gospel Live kumi media niye tuzikozeseza tutya. Nze aje tesawe gwe nkola na nyinzo kubanga simufuna ko sente niye ate ayina wankonekitinga niye nkuba wesimu ne bampe 10. Kakati baganda bafu bachaga tetwagala kubasuusuuta sente bazifunanga niye nga ze baagala size bafuna. Wabula Chaga toyinza nti yatundanga omuyimbi n'abulwa miliyoni nebbe bayingira mu bbaala ayagala nnyo emyenge egy'ebbeeyi kuba ekisooka abayimbi ennamba esinga balinganga Mmengo bakama bukami bo tebazaayo. Omuyimbi ye muntu atuuka mu bbaala omwenge ayagala gwa bwereere kuba ayingidde mu bbaala wajja mu restaurant emmere ayagala ya bwereere kuba ayina erinnya. Mwami gakyabadde agamba Chaga tasobola kuweereza mmere asobola munenge si asinga Mukulu Semakula. Wabula ekibuuzo kiri nti Mwami Chaga yali asooka okutandika kaluumu yaso okutandika ka olabye gaye emirimu asooka okutandikawo kaluumu nga Mwami Duncan yali akoze wali akenkoko wano. Omugazi Moze yayogera ekigambo yali ku TV n'agamba abimbi twesibako obwavu n'agamba neze nasoma kusiiga bifaananyi n'agamba naye nga bwakedde ku makya nenfuna edduuka lyange obuluneko kusiiga bifaananyi byange mu bbeeyi nga bitaya bbeeyi. N'agamba naye abayimbi bangi balina emirimu gyabwe gye baasomera nti baagala kugikola baakutambulira ku ffe. Kitegedde bulungi era ali ategeeza abo Bachaga. Saatwerabire ne Chaga aliko omuyimbi ng'ate bamupangisa. Onteka kyongamba nedda ssebo Chaga yakubira akayimba jangu eno maama n'obuyimba yayina ennyimba ze ngezi. Okitegeka kyongamba nga ezo ennyimba omukulu Chaga afuna booking ze. Ontegeka kyongamba Chaga agenda okujja okubeera mu bagulu efu ngwede yamu ng'omuntu amaze okusirewa nakola ki naye ng'omuntu naye yayina ennyimba ze ezamuwanga booking. Okitegeera ate ebiseera ebyo tukiriza tugane Sakoze nti abayimbi balina vale okusinga b'ennaku zino nti ate n'ebintu oyedde ebiseera ebyo byali byaleese okusinga ebyaki biyinza okuba byali bya bbeeyi ku ssente z'ebiseera ebyo naye nga baali bakola ki baali bazifuna. Nti omuyimbi ebiseera ebyo teyalinga ab'ennaku zino nti ab'ennaku zino ne bwe ntuula wano eno mu matini mu dakiika 5 okulaba abayimbi 10. Okiteeka kye nkugamba Chaga yasa ayinza okuba nga bwe tugamba nti omanye sente z'abayimbi zibanga sente za Museveni nti Museveni bw'agamba ngenda kuwa akawumbi ka ssente n'asooka n'akuwaako ebina osooka kulya bina mufo kyosooka obikozesa olinda olukaaga. Kitegeera kali n'abayimbi kye baba nakyo nti leero bw'akuba oluyimba n'afuna booking ali agamba n'enkya ngenda kukola ki kufuna. Kati bwe buzibu bwe tukola ki bwe tuba nabo naye nga Chaga ssebo yayinako naye booking. Alright, oyo munywanyi wa Aligaweesa tuli wa Aligaweesa ensonga ezivaayo wakulannama waziwulidde? Nziwulira obamanyi mulwadde just ekinennyamiza n'ekindeetedde obuyinike kwe kulaba baganda bange abamu kale mu ndowooza yaabwe ey'amagezi amangi oba amaanyi amangi nga bajajjatta mu nsonga y'obulwadde n'okufa. Nze
ensonga yonna ng'erimu obulwadde n'okufa ndowooza nti nsonga etasaana kujajjattiramu. Nawankubadde omuntu oluusi wakati mu kubutamanya asobola okustatinga nga ye waakola ki, nga ye walowooza. Naye pana eno eyammwe w'onoonyereza mu pana ezisinga ensonga esinga okubeeza ensonga mu ggwanga, amazima ga Katonda mu ggulu eyina ennamba yakumpi ddala weetaba ku pana esooka. Eyina ennamba yaki yakumpi. Kati waliwo ensonga ezimu ze tuba tetujajjattiramu. Ndabye mukwano wange ono kanso nga nnyonnyola ensonga ze, naye ekindeetedde okumusonyiwa nti mukwano gwange nnyo ate ndabye nga nnyonnyola by'atategeera ate ng'ayagala abinnyonnyoleko. Okusingira ddala ntwala okusaasira kwange eri omukyala Kulannama muwala wange, yonna gy'oli bambi manya tukusabira Mukama Katonda oyo yakutonda n'empewo za jjajjaawo zikukuume. Era tusaba ofune obusobozi bwonna obukwetaagisa okulaba ng'osobola okuwona. Ntwala okusaasira kwange eri mutabani wange Jjumba Lubowa Ligaweesa, omwana wange ntusaba ogume, tusaba obuvumu obwo bw'okozesezza okubeera wamu n'omukyala wo wakati mu kusoomoozebwa kw'oyitamu, nkusaba ogume era nsaba ky'oyagala ekyokulaba nga mukyala wo era maama w'abaana bo awona kituukirire. Ntwala okusaasira eri abantu bonna ab'eŋŋanda, ab'emikwano n'abantu ddala ddala abalina omukwano ku famire eyo waggulu, nga ddala muli mu bulumi obwa ddala mu ebyo ebigenda mu maaso. Twala okubasaasira era tuli wamu nammwe ffe abamu. Ensonga za bulwadde bwa Kulannama tetugenda kuzifuula nga TikTok use, kubanga kino kisobola okukya olwaleero nga Sakozi yeggwe, kisobola okukya olwaleero nga ye Jemba, naye webanga ejingira mu ekyo kyembadde nkola. Omanyi bagamba mu Buganda tetunenya na mufu. Omuntu waba mulwadde ne waba yakola ekintu byebiseera ebituufu ebyokukola ki, ebyokusonyiwa. Ate mu Bayibuli eri abagikkiririzaamu bagamba nti waliwo n'essaala gye basaba gye bayita mu Bukatoliki bagiyita kusikira kw'abalwadde, nti n'oba wanyiiza Katonda we bakusabira essaala yakusikira kw'abalwadde, Katonda akola ki? Akusonyiwa. Kitegeeza olaba Katonda asobola okusonyiwa omuntu mu kanyomero ako. Teriyo muntu atasaana kisonyiwo ne waba alina kye yakola omuki omuntu. Kulannama mukulembeze w'abasawo era abadde alina baakulembera ebbanga ddene. In fact okwawula ku bantu abalala abajje bakulembera abantu, Kulannama yakeera ku makya n'alekulira ekifo kye eky'obwa pulezidenti bw'abasawo Abaganda Abagomo Association gye yali atwala, n'agikwasa Nansamba ng'akyala mulamu. N'agamba obukulembeze bannaye nkulembeddeko ekyo, naye tusaba obukulembeze waffe bugende mu maaso. Era bwange mbukwasizza Nansamba mu federation yaabwe. Bannaye ekyo kyamaanyi. Abantu tebatabuki, abantu tebatantebe. Naye essaawa zino omukyala nga yennyini owulira amaloboozi ge ng'ali mu kulaajana, owulira amaloboozi ge ng'ali mu kutunda, bali mu kutunda ebintu byabwe bye bakoleredde, okuleka omuntu atamanyi bulumi bwa muntu kweggyako kintu kye kye yakola nga tali mu kukifunamu ssente azeewo ekirala oba anywewo kabbiya, wabula ng'ali mu kujjanjaba bulamu omuntu atakigulangako. Naye nalaba Duncan luli ng'atunda embizzi ze eyo mu kyalo, ompuliriza bulungi, naye yamala n'aŋŋamba nzitunda lwa bulumi kulw'okuba nyina kye njagala okukola ki mulunzi oba okitegeera bulungi kye njogera. So kati mu bufunze teri muntu akola kintu kye, kufa ababiyina ndi mu kuddukako wano, ndi mu kudduka eyo kutunda ttaka eyo bayitayo Kikonge, nyinayo ebyapa byange 15 ndi mugenda kutundako 3 oba okitegeera bulungi. Naye ekigenda okuntunza kulw'okuba nze siri mu kutunda kulw'okuba nnejjanjabe, ndi mu kutunda kulw'okuba nyina ewalala wendi mukola ki mu kugula. Kati ngamba kanjewo wano ngule wano, ekyo kyanjawulo. Ne wootatunda wali togulaawo
naye osigala ekintu kyokiyina. Naye bano batuuse nga bali mu kutunda hardware yaabwe $7,000,000 nga hardware weeri nawo batundawo nga bagamba nti senga basuubira senga bafune $7,000,000 zisobola okwongera okuyambako ku bujjanjabi. Nze nno kye naalisabye era ngenda kunoonyako Mukulu Jjumba, abantu bangi bazze bayambibwa mu ggwanga lino. Waliwo ababa beetaaga obuyambi n'abatakola ki n'abatabwetaaga, naddala abo abaakola. Naye Jjumba ayina emikwano. Ffe mikwano gya Jjumba n'emikwano gya Kulannama, nze mbadde nsaba tuveeyo tukole mobilization tuyambeko mukwano gwaffe. Kuba kati wano watuuse, wabanga atuuse okuggibwako ebibye byazze akola biyamba abaana. Kulannama oyo ayagala abaana be. Naalabye abantu abaagala abaana be, Kulannama oyo ayagala abaana be. Ompuliriza bulungi? Era ekisinga okumuluma baki? Baana. Kaakati nsaba nze mikwano gya Jjajja Jjumba Luwali Gaweesa n'emikwano gya Kulannama twemobilizing, nange ngenda kukulembera akanyomero ako. Beetaaga ssente mmeka? Ssente ze beetaaga nnyingi, naye zonna ze bafuna zaaki za mugaso. Toyinza gamba abantu kusonda ze bakola ki ze beetaaga, oba okitegeera bulungi, kubanga n'abagezaako ne babasondera ze beetaaga balemererwa ozituusa. Naye at least ono gwe tuyamba alina wasobola okukola ki okweyambira. So nze nsaba twemobilizing ffe mikwano gye, bana basigale tubaveeko. Bwe tuba tulina kye tusobola okukwata tukikwate. Era ssebo Mukulu Jjumba mutabani wange ku Sande ngenda kujjako ewaka awo mu Arkwright tulabe engeri gye tusobola okutandika okukola. Ebyo nabyo mpulira biwulire gyali mu Arkwright, nze ndi neighbor we gye mbeera. Bagipangisizza emyaka 5 ku Sudan okufuna ssente ezimutwala. Kale ate ogenda kulaba mu Sudan gwe bapangisa oba bamuteeka mu sitoowa, asula mu sitoowa. Ngenda gendayo mu Arkwright ate ngenda musangayo jangu kuba nze si konkona. Jangu omperekereko tukole ki tugende. Jjumba agamba taliyo mu Arkwright. Ogamba nti ogenda genda. Anti kati obuzibu kati ne mu Arkwright gye mugamba tamanyiyo. Mu Arkwright mulimu amaka ga mirundi 2. Ompuliriza bulungi? Kyeki kye ngambye mbu abantu abamu oluusi bajja tuleetera obusungu tubalabe mu kamwa. Kusamwa na bigambo batakola ki bye batategeera. Ompuliriza, oyinza okwogera ekintu ku muntu amanyi ekintu n'omunyiigira bunyiigizi n'omuddamu kyokka nga ate si kya buvunaanyizibwa, kuba bino ebintu abaana basigala babiraba. Omuntu ayinza ogamba naye taata n'abehavinga nga omuntu atalina magezi. So mu Arkwright ewa Kulannama mulimu amaka ameka? 2. Ennyumba ezeetongodde 2 munange mweziri, bonna babadde bazikozesa zombi mmeka? Kamaleyo oyogere. Zonna babadde bazikozesa zombi mmeka? Zombi 2. Era wogenda kusangamu amaka ageetongodde emirundi ebisigama muno gagatta bugasi mbuno gaawula kisenge. Amaka agayimiridde ameka? 2. So n'ekirala newe babadde bazipangisizza, nze njogedde kubanga mbadde simanyi oba bazipangisizza oba ki oba nedda, naye nze njogera n'ani? Ne Jjumba. So nze era kyeŋŋambye tingenda gendayo ng'omuntu si mu bubi. Newanagamba tojja eno jangu onsange wano, kimanyi onamukubira ajja kuŋŋamba wenkola ki wemusanga. Naye akanyomero kendimu si kakukuba kyenvumirira bano abagamba mbu si balwadde beekoza, ekyo bakikole ki bakijjewo. Ekituufu omukazi muki? Ekituufu omukazi mulwadde. Abaali baagala empapula z'obulwadde bwa Kulannama nabo ndowooza bakola ekintu ekikyamu. Temuyina buyinza ku kusaba mpapula za bulwadde bwa Kulannama, kubanga Kulannama si wa kika kyammwe. Omuntu asobola okubeera n'obulwadde, olaba ffe waffe mu kuziika, nze abantu baffe bafudde mu kuziika, siinayo gwe baali balangiridde nti afudde siriimu. Simanyi oba mu kuziika kwammwe babalangirira. Ngeza bugeza mpadde example Duncan, ffe waffe mu kika buli muntu ne waba yafudde bulwadde bwaki bwa siriimu, we batuuka mu kwogera ekiso omugenzi banoonya endwadde awo ezitta abaki abagenda omuyamba abaagala muyamba ku bulwadde. Kakati abagenda okumuyamba tebamuyamba ku bulwadde ki, bamuyambe kuba muki? Kuba mulwadde. So ku nsonga zange eri eyo nze nsaba just abantu bakkirize bamuyambe emikwano gye. Manyi Sakozi bwe tubeera ku pano nze nzikiriza ekintu ti mukwano gw'omuntu aba mukwano gwa muntu. Era nze Jjemba kyakola kirungi naye nso okikola ki? Okikola. Naye kati ali mu kontana n'ebigambo by'Omukulu Jjumba n'omulwadde.
Ondekera kye nkugamba nti kati ate muganda waffe Jemba ife mu ntandikwa twatandika pulogulaamu eno tetunagambako mpozi gondeka naye tetunagambako nti omukyalo oyo si mulwadde era bwe tuba tutandika pulogulaamu yaffe tumusaasira obuki naye luvannyuma lw'omusaasira obulwadde ne tunula mu interview ezikolebwa nze kankula ekintu kimu Jemba osobola okuba ng'omuntu oli mulwadde naye n'okola omanyi interview zino ebiseera ebisinga Jemba muganda wange zesinga otomeza abaki abantu ate buli nga bw'ogambye nti tetuli baŋŋanda ze buli bw'olijja mu public n'oleetamu ekintu kirizagaana tugenda kukidiscussingako oba tutya ekyokubiri nti ffe kati tubadde nayo nga tukontana mu kigambo ky'ennyumba y'Oprah bo bannannyini ennyumba mu interview zaabwe ddayo zikebere ziringa 5 bagamba ennyumba yaffe gye tubadde tulina egundi era omukyala bwe yali yagamba ennyumba yaffe gye tulina mu Arkwright tugitunda miliyoni za 7 omanyi 7 lwabakwata nnyo ku mutwe ennyumba yaffe y'omu Arkwright tugitunda yonna y'amaka tugitunda miliyoni 7 n'omwami n'akomawo n'akikkaatiriza nti tuli mu kunoonya ssente zaffe ekintu kye twandiyanguyiza ge maka gaffe ge tulina mu Arkwright era tugatunda miliyoni 7 ne wayitawo akabanga ne bajja ne bagamba nti eky'omukisa omulungi twafunye apangisa ki mu Sudani emyezi mingi ontegeera emyaka 5 kati saawa zino muganda waffe bw'agamba nti ennyumba y'omu Arkwright ekyaliyo kitegeeza nti waneno wakati ogenda kuleeta abantu ekintu ekirowooza nti wano waliwo katemba ennyumba already tebagikola ki tebagipangisa kuba kati ate gwe ogibwako hadiisi kuba mu mikwano gyo ontegeera kye nkugamba kati mukyo kye mbadde nteesa nti saawa zino Jemba omuntu mukwano gwo gw'oterayo akabega kati nze ngenda kugamba nga kyaliyo saawa zino bw'oba omukubira essimu tomukubira na kumusaasira bulwadde oba mulwadde ali mugambe kale omulwadde ali atya naye mugamba amawulire akole ki asooka agasale ontegeera mu kusala amawulire manyi Faluuku omuntu ayinza okusaasira kugulira erisooka n'akusaasira eryokubiri otegeera kati eryokusatu obuzibu ne bukola ki omanyi nti waliwo omubaka omu abantu bamusaasiranga nga buli wabeera abeera mu kagaali ne waba agenda ku TV agenda kuki aba n'omuggo oba n'akagaali ontegeera n'akikola kati oluvannyuma lumu yayita ab'amawulire ontegeera n'alema okumanya nti wali bamulaba najja nga atambula okitegeera agetuwa ku balukoni ngweda abamule abamu bakoze eki bamulabye n'adduka emisinde n'afuna akagaali ontegeera kati mukyo nze gondi Jumba baba mukwano go Jemba kyogenda eddagala lyonna bino bitwogedde teri agamba nti omukyala si mulwadde kuba ffe abamulabako naye omulabye ku interview mulaba nti muki mulwadde naye omwami nze kyembadde musaba interview zikendeere bagenda mukozesa ensobi nnyingi njagala ogamba Jemba nejagala ogamba nti newe tuba tuvudde ku Jumba ali wano n'omulwadde yennyini gyali yatuwa liidi ku kiki tugenda omwogerako yasooka n'atulaga ng'ali mu kasenge akavirako abantu okutegeera gundi gyalimu location gyalimu ekyokubiri era newonadde ntandika n'okwogera nagambye ekyomukisa omulungi yafunye health kuba ate ye kennyini ye yatulaze n'eddwaliro lye baamutaddemu kwe kukubira omukyala ali e Netherlands n'angambira eddwaliro baliyita bwe bati okitegeera nti kituufu kati awayingidde eddwaliro luli abadde n'akasenge nako baakaŋŋamba ne banagana ne neighbor we akasenge kala kaalimu nti nabo batuleetera okuba discussinga okusinziira ku bye batuwa kyengezako okulaga kati gwe woovaayo n'otugamba mbuno gundi ng'ate ensi bwe yatuuka kati global eri wamu omanya mangu omuntu ekintu kyakola ne bakuwako ne details zaakyo kati nabo bakola ensobi gwe boowolereza naye nze kyengenda okuzanindako kyengera omusaba ekisooka kiri kimu bw'oba osazeewo okuwolereza muntu wo muwolerereze mu layini y'ebintu byali mu kukola w'okontana nabyo gwoba olaze nti bali balimba ayasi nze njagala kubeebaza omulimu gwe mukoledde bannayuganda bano okuteeka obudde bungi nnyo n'okunoonyereza okubawa information entuufu ku kulannama mbeebaza kubanga kyemmanyi obudde bwe musaddaaka n'obwa abaana bammwe bwe mwali bakoleddemu ebirala ne musaddaako okulaba nga munoonyereza mufune buli kimu olw'abannayuganda bano ekyo mukikolera ggwanga so njagala kubeebaza era njagala n'abaana bammwe uliriza njagala n'abaana bammwe babajjukirenga ku lw'ekyo kaakati ekyennyumba kyembadde njogerako temuntegedde bulungi ngambye nti mu kiko kimera kyakulannama
mulimu amaka agetongode ga mirundi emeka ne mugamba nti okwawukana ku nyumba yange nze nyina ennyumba erimu ennyumba bbiri Mwakurite naye nze yange zazimbibwa nga apartment nga nyumba ezetongode bbiri okitegedde bulungi byonna gyebiri bave mawulire kituufu ndi nammwe okitegedde bulungi obulwadde bwa muwala wange babujje mu maki mawulire mbawagira 100%. naye nabadde ku TikTok ng'abaana bagamba nti Kulanama yeekoza si mulwadde. Mbadde wano sivudde ku mmwe ababadde ku pano mwekka, nvudde ku kanso yiga agambye nti bali badde bagenze mu asayiramu era batwala abaana nga kyebagezaako kukola kudduka ggwanga balina ebizibu biki bingi. Ekyo kyempakanya mukadde weekati nti amazima ga Katonda mu ggulu ne woba oyagala abantu bakufolowinga abatawagala Kulanama bajja kulaba nga atalina magezi okulaba omuntu omuyiiye gwe balaba ompuliriza bulungi ng'ate kyoyogera si kyekikola kyekigenda maaso. Ekyokubiri bannange nammwe mukiyigeemu ekyokuyiga. Mukulu Duncan tugenda badisikaasingako enkya nga mulwadde oba nga mufudde. Ndali badisikasinga ku Papa Yaga naye Papa Chaga nga we yakolanga nammwe bwe muli mukukola ki mu kukola ompuliriza bulungi. Wetuva wano ku pano buli omu alina gy'agenda okukola naye naffe ebintu bye tukola naffe tubikolemu ebyamakulu tuleme kubanga bakulu baffe tubaleme tudisikaasingako mu buki mu bubi. So ne kino ekyakulanama mwenna abali eyo abakidisikasinga mu ngeri gye mukidisikasinga mukifunemu ekyaki ekyokuyiga mukifunemu ekyokuyiga kireme kukoma bukomi awo. Mbaagala nnyo ab'emboozi mukati mubeere bulungi nze nsiibudde. Njagala tugende ku nsonga fayiro ya taata eremedde mu bbiiro. Taata omwana yafa, omwana yavudde n'ayogera ebintu bikyalemedde mu ddiiro kyekigenda mu maaso. Ensonga y'omwana yabambye bali bamuyitani Martin bambi rest in peace yafa. Naye nze from day one ngamba whatsoever kye bali mu kukola ekyokufa kw'omwana it was not called for. Kyonna kyonna ekyappeninga whatsoever kye byonna obukakafu bwe bakyanoonya oba banoonya ki the thing remains omwana baakola ki yafa. Ne we banaanoonyereza okutuuka ku ggumba ng'ate bonna liidi wadde tunaga nti taata yali mutuufu nti gundi Martin yali bino ani yatta Martin already bamulina basooke bamutwale akole ki bakuyita batya asavinge cause already yakola ki obutemu. Taata yayogera era taata mu kwogera agamba bwali busungu ng'ali ku poliisi bamutuzizza wansi. Yannyonnyola engeri gye yasangamu Martin. Yagamba okusooka yali agenze nadda agenda okugenda mu kino nga Martin yeekwese mu kino ng'ali mu kapule ye kyeyalowooza nti balina bye bava okukola naye n'agamba ekyakimukozesa bwali buki busungu era awo ng'asaba ekisonyiwo. Okitegeera naye amateeka go tegamanyi ebyo. Maama yali mulagajjavu kituufu byonna bye boogera kituufu naye omwana yafa atagenda kudda andi eyakikola naye bw'ali asooka asavinga ekibonerezo kye kozi kiri kye yakola mu mateeka ga Uganda. I do not know. Nalaba n'omwogezi wa poliisi ono omukyala gwe baakalonda ng'agamba nti buli yayimya na press conference n'agamba bannange tukyanoonyereza buli alina obujulizi ku gundi abuleete. And I'm like you people mukuti omusajja yeewaddeko obujulizi what else are you still looking for? Okitegeera sinakitegeera nze I'm not discussing anything bonna buli avayo investigations muli okukola mu interviews nani someone's life yaggwawo. Omwana yagamba ki? Omwana namulabye ayogera bingi agamba mama yali omwana yali talina wakubeera omwana naye alina watuuka ne yeekuba agamba obulamu bwa Martin already yali alivinga obulamu obuli difficult ng'ewaabwe alinga gwe baazaalukuka according to muwala era yali anoonya wakubeera n'okumuwaawo yali amuwadde buki busigire. Omwana ebintu byayogera essaawa ze baatuwa zikontana n'abantu b'okukyala essaawa ze baayogeranga. Enkuba y'omwana engeri gye baamusangamu omuwala engeri gy'agyogeramu ekontana n'abaasooka gye baayogera naye the end result someone's life yasaanawo. Okay. Duncan. Irene kyannemye era ngitunuulira kubanze simanyi lunaku bwerukeera sakozi n'ongamba tukyanoonya bujulizi naye nga n'omuntu gw'olina gw'ovunaana obujulizi yabukola ki ontegeera kuba n'abali ku kyalo bennyini balina obujulizi. Olwo gwe nalaba nti omukulu yafuluma
najjayo guno omuti ogubeerako eriyo ya TV antena gwe yamenya n'akuba ati omwana n'amuggalira ne mu nju n'akuba omwana n'atuuka ku kadde akasembayo ng'asikondoka busikondosi kitegeera era abasaana baga nti bakonkona bamugjeyo naye nga omukulu tafaayo. Faruku mu bulamu bw'ensi eno ekintu kye bayita obulamu bw'omuntu omuntu olaba bagaana kukuba mubbi ng'ate bamusanze omubbi alina omuntu gw'atemeka ng'eza atemibwa boda boda ate bwe bakusanga ate gwe okubye omubbi n'omutta kimanyi nti bakutwala bakusiba mmada. Obusungu excuse mu bintu bino ndi Faruku ne bwoba okuba muntu bikonde n'olaba ng'olina w'omutuusizza otuuka n'ogamba naye kyaka kyenkola kikyamu nti kale okubonereza ndibadde abonereza naye n'amaliriza n'atwala omwana ono ku poliisi ontegeera nti saawa zino byonna betwogeramu oba twogera ki oba twogera ki waliwo obulamu bw'omuntu obutagenda kukomawo ng'era waliwo abalina obulumi ku mutima nti saawa zino byonna aliwa omuwala anti kati omuwala oyinza okuba nga oyagala mukwata naye nga mpozi okunoonyereza babuuze nti bino byajja bitya kuba naye ebintu bye nga buddaasi wagambye bitankanibwa bw'otunuulira interview zino bw'otunuulira ebintu ebyasooka nga byogerebwa nanti omwana yaviirako oli okufa bali baana basoma bonna si bwe kiri bali basoma bonna Faruku tewali kigaana muntu kukyalirako munne nga musoma mwenna lwakuba kino kyebatugamba nti ate omwana yali abeerawo awo kitegeeza nti wabawo omulenzi balagajjavu ate ne wabawo omuwala baki balagajjavu omanyi lwaki teri muntu Faruku ewuwo teri muntu muwala ayinza kukyamayo n'abeerayo lunaku n'akwata olwokubiri tekisoboka nga gwe taata oba maama okola ki kitegeeza nti famire zino zonna baali balagajjavu ate nno Faruku n'omwana watuukira ogambule nti jangu ewaka kitegeeza newaka muba muli awo nga famire nga teyina kiddako banga teyina makulu bo Faruku teri famire eyinza kugamba kati nze mutabani wange agamba nti waliwo omuwala agenda okujja ewaka muzee atandika ati kitegeeza ne famire yennyini nga yo eyinamu ebadde etambula eyina ekibulamu kyakuba ndi Faruku tuve mu kubalaata ekituufu taata yatta omwana w'omukazi oba omwana ali anoonya bubudamu oba ali anoonya ki ekyamazima poliisi wano tekyalinawo okunoonyereza oli yeewako dda obujulizi n'abokutya ne bamuweerako obujulizi bona baba ne defense ogezaako okulwana bamuggyeko omwana naye ngoye tebalina bamumuggyako kati waliwo obujulizi obusinga obwo omwana wamuwulidde sakozi ekisooka kya byonna nyinza obutaganya na baganda bange abateesa ku bulamu bw'omwana n'obwagenda naye obulamu okuba nti obulamu bw'omwana bwagenda nalaba omukyala ku TV gwe baakaleeta ng'agamba omuntu alina obujulizi abwe poliisi ebwetaaga musooke mukwate omuwala ono poliisi musooke ate tugenda kufuna obujulizi obutuufu musooke mukwate omuwala ono. Sakozi nalaba interview y'omuwala nga Uganda poliisi aba yagirabye eyagikoze akwatibwa n'omwana akwatibwa bonna nga beetaaga babeere munda kubanga oluvannyuma lw'okubeera mu vidiyo wano waliwo ebyayogedde biraze mu kamera era nkakasa Sakozi olw'amawulire era amawulire gano ogamanyi ku muntu ng'oyo nkakasa musobola kunyumyamu out of kamera nze wendowooza waliwo ebitayita mu kamera n'omugamba kyali kitya komite okubulifinga n'ogamba haki muteekeddwa okwogerayogeramu kubanga Sakozi oyinza kumala gantuukira okujjaku kati nga nze kumenga n'otuuza mu kale ne mukola bukozi kisoboka kati bano abantu basatu bano babadde ku kamera oba bana kubanga vidiyo yabaddemu abantu aba waliwo kyali mu background era waliwo bamubuuliza taata yakuba omwana kooli yamukuba olonedde olwo naga omanyi omwana yali mulwadde naye ng'oli omulala naye nga eddoboozi owulira nti lya mwana muto naga yamukuba onayo nga nakidifire naga nti omanyi omwana oyo yali mulwadde kati Sakozi yatemetema interview y'omwana ono kuba nagirabye bino okuva yatandikidde paka we yakomye omwana agamba ono yali yava ewaabwe nga balina mbu ebintu byabwe ebyemabega ne maama we era
taata ng'akuba omwana ono nga mulwadde. Taata abadde alekanga emitwalo 2 n'ekitundu. Ng'ono amuwaako omutwalo ng'amugamba agende Entebbe ewa taata we. Niyo ng'ono ajja mu tawuni n'amukomo n'amugamba nikuba n'ambuuza sezinkwate zirazeewa tinvaako mu bakyali bange. Taata ono mu bigambo bye ku poliisi yatanaga bamukutte bakuba bamukwatira ggulu. Yagamba yali tabeera waka. Era n'omwana kyogera takola ki? Tabeera waka. Naye omwana ono omulenzi Martin babadde bamusasula school fees bazadde be. Naye nga tasula mu bazadde be oba ntegerekese. Ng'asula mu bazadde bono omuwala. Era wansi w'ekitanda nga bamuteerayo ssuuka. Okategedde bulungi. Point eri wano. Ennyumba entugambe ya bisenge bimeka? 3. Kyekyo ekisuza Martin wansi w'essuuka mu bisenge bino wadde wasulayo ki? Mwala alimba. Kyegambye nti yeetaaga kukwatibwa. Era omuwala yagambye taata yabakola akantu yali alina akasawo kaweeka. Taata yafuluma n'agenda mu kinaabiro. In fact video ngenda gikuteerako gitereyo abantu. Yafuluma ng'aweesa akasawo n'ayingira ekinaabiro. Kati waayingira ekinaabiro Martin omwana ajja n'agamba Martin taata agenze. Wena mga kanjira nkyaliyo keno. N'agenda mu kisenge ng'ayiyeyo obuwunga. N'asiimula obuwunga. Yayogedde birundi 2 yagambye obuwunga n'obuugi. Kati tumanyi ku bino yayiwa ki? Kino kyonna kye yayiwa. Kaakati aba ali mu kisenge taata n'akomawo. Kandabo ne mu kinaabiro gye musiimuulayo. Naye nga Martin yagenze mu kinaabiro. Kwekweka. Kyokka nga Martin yamugenda taata agenze yamugambye kanjira nkyaliyo eno. Oba otegera conversation ez'ebbiri. Yamugambye kanjira nkyakola ki? Nkyaliyo eno oba wansi w'ekitanda nagye yali tiyayingira mu kinaabiro. Kati taata n'agenda mu kinaabiro. Kyokka wali mu ntandikwa omuwala atugamba nti taata yayingira ekinaabiro. Kati taata yayingira ekinaabiro emirundi emeka? 2. Ate ne Martin eri wansi teyavayo gye yali yeekwese. Kyokka tuddamu okumala mu kitundu ekyokusatu ng'ayingidde ekinaabiro. Statement z'omwana ono tezigatta. Martin abadde mulwadde ng'omwana ono amuwa eddagala. Kyokka tiyagendako mu ddwaliro. Ebyo byonna bigambo bya mwana. Kitegeeza omwana ono lwakigamba akwatibwe ateekeddwa okutuyamba kubanga ng'ebagamba kubanga taata tiyamukuba nnyo kubanga Martin yali mulwadde baamukuba kati ni Martin n'afula okuba nti yali mulwadde. Kitegeeza omwana ono alina gy'abadde agula eddagala ku ddwaliro lyonna n'alireetera Martin amire. Kati twagala kumanya eri gy'abadde agula eddagala abadde abannyonnyolayo ki? Era omwana ono eddagala yadde ng'amuleetera alimiridde ebbanga ki? Okitegedde? Kubanga mu byonna ano Sakozi abadde agula bupiira abadde agula ddagala. Ayagala yadde ng'amuleetera eddagala. Bwaba bagenda okugira babuuza cause. Bire byonna abadde mulwadde badde bamugulira eddagala biki oba omwana gamba buno tiyamukuba nnyo yali mulwadde naye what's the cause yavirako omwana yagamba kyekyamusa. Ko yagambye taata we yakomawo ku ssaawa 4 n'eddakiika ameka? 5. Nga Martin ali wansi wa kitanda ng'ali wansi eri gy'abadde ng'asula. Wamukwatira n'amukuba naye tiyamukuba nnyo. Kati wenadde confuse modulator ono tiyasobodde kubuuza muwala nti yategeera atya nti ali wansi wa kitanda akosa akawulidde oba nabuuseemu modulator yakabuuza sikategeera kubanga omuntu akomewo ku ssaawa 4 n'eddakiika 5 gw'otuukira otya mu kisenge kubanga omuwala yatugambye taata abadde aludde ebbanga ddene nga tagenda mu kisenge kyabwe naye kwole tumanyi lwaki yayingi tebamanyi kwolwo lwaki yayingirayo kisenge ky'abaana eky'abaana. Kyokka ate omwana omu yatugamba nti taata waakoma okusenda kika 15 Martin yali mu kisenge. Owulira ebintu bino Sakozi nga gye bitagatta byombiriri naye wano taata kubanga bamubuuzizza taata obulijja gyeyo mu kisenge n'agamba abadde aludde
okujjayo mu kisenge kyokka taata waguma okusenda kikama 50 yayingira ekisenge ky'abaana. Kitegeeza taata yayingira ekisenge mirundi emeka wano ng'afuluma ng'agenda ne mu kukomawo yayingira ekisenge. Katwagala kumanya omuwala byateekeddwa okunyola poliisi. Ekisenge taata yakiyingira amaze kuba Martin, bamugamba nti Martin ali wansi mu kisenge mu kitanda alyoka amukube, yakiyingira emirundi emeka emituufu. Kubanga omwana agamba Martin badde baludde ng'era abeera awo waka. Era mu kusooka omwana agamba wansi tewaliyo mufaliso, ono kyavudde amugamba waliyo essuuka. Omwana akwatibwe? Ono omwana yetaaga kusooka kukwatibwa. Hati sakoozi nze nadde na interview 2 jo nadde ndaba ey'omusajja owa Taso. Nagira soose okulaba paka lwe yaweddeko n'endyoka mbako eyo n'endyoka n'enva ewaka. Kati omwana bamubuuzizza oyina ky'oyinza okukwenenya kyonna eri Martin n'agamba tewali. Bamubuuzizza singa bawo chance y'okwenenya eri Martin oyina ky'oyinza okwenenya n'agamba tewali. N'amugamba tewali busobozi bwonna kintu kiwakolanga kyona kigenda mu bukyamu n'agamba tewali. Katono n'amugamba nga tunaatera okumaliriza kiki ky'oyagala okwogera n'agamba nsaba tusonyiibwe. N'agamba wabanga bitwakole bitagenda bulungi nsaba tusonyiibwe eri bannayuganda eri Martin nsaba tusonyiibwe. Kati Uganda Police ekisooka kyabeena taata yakwa sakoozi interview y'omwana erimu ebintu bingi okwanja akwagala nga obudde. Uganda Police madamu yani oyo Kawala watugamba oyagala abokukwata bakuwa obujulizi sooka onoona omwana. Sakoozi okuba nti essaawa yayo omusango guno gwafiira mu bulamu bw'omuntu nga bwagenda obulamu bw'omwana gwe ŋŋamba otya nti omwana ono abadde talabirwa nga yadduka ewaabwe ng'ate maama yali mu nteekateeka etwala mwana we bweru. Maama wagamba nti omwana abadde asula wammwe. Era sakoozi maka nabaki omwana n'ava mu maka g'egindi najja n'abeera omwezi ogusooka n'abeera omwezi ogwokubiri. Kati omuwala watulimbira era awalala batugamba Martin wava ku ssomero yagamba maama we ngenda mu ttawuni. Kati babuuzizza omuwala wano abadde amazeewo ebbanga ki nti aluddewokko. Mama yagamba omwana yava mu ttawuni. Yava ku ssomero mu ttawuni. Mwadi muwulidde. Naye babuuzza omuwala wano abadde amazeewo ebbanga ki nti abadde aluddewokko ng'ali wansi wa kitanda eyo. Kakati twetaaga tufune maama tufune ne taata n'omwana kinyi taata waali. Kakati maama abeere mu luumu eyiye n'omuwala abeere mu luumu eyiye ne taata abeere mu luumu eyiye. Taata agamba maama oyo amumanyi ba meetingako simanyi ne meeting biki maama agamba nze sirabanga ku musajja oyo. Era taata statement yemu gye yakola yagamba bano baali baamiitinga so ye ne Bukedde yagikola n'agamba baali baami ne boogera ku nsonga z'omwana ono n'abatuuze ku kyalo bakyogera kyokka ate ono omuwala agamba Martin adde yadduka ewaabwe nga balina ensonga zaabwe. Yava ku hamu okugenda ewaabwe. Abadde aluddeyo. Naye ono omwana asuza atya Martin ku jjuuki era nga mu maka gaabwe ate ng'amusuza mu kisenge kyabwe wansi w'ekitanda naye ennyumba etaliimu taata na maama. Era taata adde alekera emitwalo 2.5 naye ng'agula butto agula ng'omanya ebintu byaka byonna taata abadde abigula nga bonna kabalekera 2.5. Kati ng'omuwala kwajja omutwalo oba ogumu 2 nawa Martin agenda alabe taata w'entebe ku ssente nazabadde bulunaku taata abadde akola ki aziwa. Kyokka taata ate mu bigambo yagamba yali akola safaari tiyabeerangawo. Okitegedde ani mumpulirize Sakozi ku fayiro eyo y'omwana singa siri muzadde nandibadde sigidiscussingako naye lwokuba ndi muzadde nina abaana ab'obuwala ekitadde fayiro eno ku mmeeza obutavaawo be bammwe bannamawulire abaagala kontenti omungi. Njagala kusooka kubuuza omwana oyo okuva we yafiirwako bbaawe ali mu mikono gy'ani? Kibuuzo kikulu. Njagala kusooka kubuuza abadde yeekweka omwana oyo okuva we yafiirwako bbaawe ali mu mikono gy'ani?
omwana oyo nze mugenda kusonyiwa kwawukana n'abalala nkowoola buli alina obuyinza ku baana. Gavumenti vaayo okwate buli muntu yenna eyabadde awo ng'atadde omwana mu kamera n'abaamubaddeko emabega. Omwana oyo obwongo bwe buli kye bayita bali muto kyalinga obwongo ekisemberayo ddala. Lwaki? Obwongo bwe babutaddemu ebintu bibiri. Tosobola kufiirwa musajja ofiirwe ne famire. Ebigambo byali mu kwogera tebikwatagana lwa nsonga obwongo bwe buki. Waliwo abamugamba baawo yafudde ate taata agenda kusibwa. Baagala aziike amazima agaaliwo okutaasa kitaawe. Asigazeeko ekiki? Abaana n'ebintu bibiri. Baddidde obwongo bw'omwana omuntu emyaka 16 obuteeka mu kamera okukonfyuzinga obwongo bwe bwakola ki? Bw'alina. Alina ennaku ya mukwano gwe oba bbaawe taata we gwe yatta ate alina okuzza famire ye. Awo okola ki okutaasa kino? Sooka okwate munnamawulire eyaliidinze sitole eyo. Okwate famire ey'abakola ki? N'omwana omusooka omukwate omutwale wali enaggulu. Abaana ato gye babateeka. Basooka babeera emyezi 6. Kino ekya taata oba yali mutuufu atya? Ekintu kye yakola kisinga byonna ebituufu yali akola ki? Omwana yamutta. Tekiriiko kubuuza, tekiriiko kumusonyiwa, tekiriiko kudisikasingako. Alina kugenda ku mmada direct. Kubanga kasita ofuna element nti omwana wange musanze, nze alina omwana omuwala myaka 11. Omwana wange alina emyaka 14. Oba 18 yagambye 16. Nga yafuna boyfriend n'amugamba ebintu by'atamanyi. Omwana oyo n'atajja kumufaabira nze taata we nti munnange Devicom andibubya alina ebigambo by'angamba sibikola ki? N'atagenda wa nnyina amuzaala mugamba nti omulenzi gundi ebigambo by'angamba sikola ki? Kitegeeza omwana oyo yayonooneka. Gwe taata w'omwana n'okimanya nti ate omuntu yamwonoona muyizi munne. Kyandibadde bwe kiti. Ekirenzi kiri ku kyalo, ensi yakirema dda, kizze ku mwana wange, omuto asoma kimwonoona. Naye ate era ekibonerezo ky'o kirenzi ekyo si kyakuttibwa. Kyakikwata ekirenzi okiteeke mu mateeka gakikole ki? Gakiramule. Olwaleero oyo omusajja simanyi lwaki bamukoza ki ne ku poliisi. Yandibadde ali mu upper prison. Oba singa mbadde nga President Amini akyaliko nga bamutekadda ku ki? Ku ntandaalo bamukuba amasasi ensinga era abalala ne bakola ki? Kubanga obusungu omusajja bwe yakozesa bundowoozesa. Juba n'omusajja yali muno lwa haaji oli mwezera. Kubanga bw'abanga omwana yasulanga wansi wa kitanda ekyamuyingiza ekirisenge ky'omuwala akebereyo kyali kiki? Obusungu bwe yakozesa tabanga yali akuba musanji we. Ebintu no birimeka ekigenda okujja fayiro mu ddiiro eno ze nkowoola poliisi minisita w'abaana Balamu n'abala mukwate munnamawulire ne famire y'oyo n'abo abalina oyo omwana. Ekisooka emyaka gy'oyo omwana teginnatuuka kuyimirira mu kamera kubaako kyayogera eri ggwanga ng'ensi emuli emwegisa amaaso. Muli mu kutta future ye, muzannyira mu bulamu bwe, muzannyira ku ki ekiddako. Olwedde omwana oyo obulamu bwe bwafuna dda ekizibu. Kyekigenda okuggyawo fayiro eyo ku mmeeza kwe kukwata abantu abo abatadde omwana muki. Fayiro tumanyi kimu ti omusajja yatta omwana, omusajja atwaliwe Luzira asalibwe ekibonerezo akikole. Mpozi mukulu Umaru e Dubai abategeeza ku Yidi mugenda kubeera mu ddungu. Mwambale ekkanzu, mwambale hijabu. Ayagala okubuukinga okuyingira ndoza bwagenda okukolera omulimu guno zira kuba yaddira mu 12. Umaru yategese. Kozi kukyane bagiyita batya? Mike Media oba Yugi Mike Media. Omwana wo ya complaininga. Nenga ali mu filter mumpwe munnacho. Kakati okugenda ddira mu 12
kwe kuli transport, kwe kuli n'okulya. Dirham meka? 12. Agenda balisa bikyebe ku Ze mmeka eza wano? emitwalo meka? Nzate manyi. Sente ntono. Ebyaddala. Si nyingi nnyo naye ndowooza ajja batetenkanya. Oba nnyinza okuba nga 12 kyekyo bazisobola. Nnyinza okuba nga mutemako omugambo posta si wegamba. Yeeyo. Si yeeyo. Dirham 12. Dirham 12. Kwe kuli okulya, kwe kuli kuyidi ne bannange ddaasi kuyidi. So mugende abantu be Dubai kino emitwalo 12. mugende muwagire Umaru 11. Umaru atogera kubaliisa ki naye mazima ddala. Emmero bagenda kutikira emmero okuva eno. Emmero si ya bbeeyi. Mugende muwagire Umaru ku Yidi. Omukyere agenda kufuna ndowooza. Omukyere gubaawo. Ogenda mu omukyere. Noli bayiza ne family yange kubanja omukyere. Kisawa kalango ku musajja. So wamamba tegeeza ku Yidi e Dubai mu ddungu Dirham 12 kwe kuli transport kwe kuli n'okulya mugende munyumirwe Umaru abateekedde mu ddungu mwambala Yidi ku Yidi mwambala kanzu mwambala amakanzu mwambala ne sharia mugende nga munyumye kambasone namba abagala okubukinga mumukubireko Umaru lewana abaleka mu ddungu atasobola tasobola balekayo Isao akalango tuve wano baneyiya yegundu leka vuwa tumuyisizeyo ye waffe naffe yatulanganga owa Betina namukasa kati eno enamba y'essimu eri 052 5 89 7 ezembyayo fondoza ze namba zeri wezo ekya Betina yamufuna eri 05 25 08 9704 yali mukyala ba Betina ne baawukana Umaru mujja kumutira makayina omukazi eri Umaru ayina omukazi eri bayawukana era muzee mutaya yakola omukolo ogwo banna yakyaddewo Brighton bakyala yakyadde yani omulala no bakyadde bannange yakyaddewo yakyazizza siba yakyadde yevuddemu omwasi si kumukuba kikono yakyadde era omuntu gwe yasoose ne Betina yakyadde bakyadde ate bubi eki ali mu kayimba ka Eri Wamala no yali mu kayimba ka Eri Wamala twalyako bye twali bonna tebalaga abasajja bayize engombo kati bakikola gundi ani ono Prima owatulaga nkoona Betina tetwamulabye Sasha Brighton yaleese ono wakajanya n'asooka yeefumulira ku mukolo kyoze ni Becky ne yeefumulira byo byabanusula ng'omuntu agala mulaga mu kamera komba ino so bana bwe tubadde tetugenda kusukkawo mwebale nnyo mwebadde tutabagane next time.